Amawulire getutandise nago ganaku omugole wuno munnange ate yagudde ku accident nabeeranga afiirawo. Omugole gwoli mukuba nti nate olaba mu katambi ako tutegeddeko erinnya lye nti ye Betty bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga omwami we mbu abadde ayitibwa Akyeyune. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Katwongere okuba nti nate tusabira abooluganda lwe Mukama Katonda ayongere okuba nti abagumya naye ng'omugole oyo munnange yafunye akabenje oba yagudde ku accident n'abeera nga ate bambi afiirawo. Mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna tugenzeeko ewa Ssekaggya. Professor Ssekaggya kyadde akyavuddeyo n'abeera nga ate munnange ayogera amazima bingi ebizze nga bimwogerwako ebitali bituufu. Kaakati yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno tabbangako ku mukyala wa muntu yenna. Mbu munnange Dictator Amir omukyala agambibwa okuba nti nno yali wuwe, twogera ku Chosen Becky. Ssekaggya avuddeyo n'alyoka agamba nti tabbangako ku mukyala wa Dictator Amir. Bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba. Ate era n'avaayo n'alyoka agamba nti naye Chosen Becky tabbangako ku musajja wa Rashida nga we bizze ng'ate byogerwa. Kabeere ng'ate abinnyonnyola wabula agambye n'okugamba nti tabangako mukwano gwa Dictator Amir. Dictator Amir bamweganye guli gwali mulimu gwe gwabagatta. Kale biibino toyina munda muggwera obufiiringa guilty noga nti natwala omukyala w'abandi. Saatwala mukyala w'abandi. Saatwalako mukyala w'abandi. Okuba just abantu tebaagala kwogera mazima. Tewatwala mukyala w'abandi. Wasanga mukyala nga talina muntu. Nga nange bw'ataatwala musajja w'abandi. Naye gwe omanyi wali obaddeko mu relationship ng'eno bakuba nga n'eno bakuba. Wali ogirabye ng'eno kale gwe yali maama w'abaana bo ng'akuba nga n'eno bakuba. Omanyi kye kitegeeza? Kati ye bamugamba yanziba. Okitegedde? Nange bagamba namubba kati ani yabbaani? Oba kafuna. Okay. Ye bamugamba yanziba. Yakubba. Nange bangamba namubba kati ani yabbaani? Okitegedde? Oli wadda ku side eri era biki watwala musajja munno no wadda kweno watwala mukazi kati ani yabbaani? Gwe tewabbako mukyala. Abantu abamu baba n'amazima naye ne bageesigaliza. Okitegedde? Kubanga they want to make you bad in the public, but me I'm very okay. Abantu abaninaanye bamanyi n'ebyaliwo babimanyi. Okitegedde? Tewabbako mukyala w'abandi. Siina. Wano mu Buganda tulina bitwalakiza nti banne akasajja obono obundi mu byonna ebyo gwe kale ng'oggyeko ekyo nga bwe nkikubuuza tofiiringa onoga nti naye sajja omulabe tewakuliyetinga omulaba awo gw'olabawo tolina mulabaawo. Bo tebaakuliyetinga. Bo tebaakuliyetinga. Sinza kizzaako ngalo. Sinza kizzaako. Kati lwaki nze mba nkuliyetinze? Bo tebaakuliyetinga. Okay. Lwaki kibeera ku side yange? Nga tukyali era wa Professor Ssekaggya ebibadde bimwogerwako nti munnange talabirira baana simanya afa ku baana ba Chosen Becky. Avuddeyo n'alyoka agamba nti ng'omuntu yasooka kunyiiga olw'ebigambo ebyamwogerwako ebitaali bituufu. Wabula era avuddeyo n'alyoka ategeeza nti abaana b'abalabirira era y'abayina. Mbu Rashida si yayina abaana ba Professor Ssekaggya. Basobola n'omuwa omwana atanaweza myaka 8. Anyway, mu Uganda buli kimu kisoboka. Kale, katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. So, ebyobutalabirira baana byali biwaanyi? Kale ebyobutalabirira baana ekituufu kiri nti byali bya bulimba. Kubanga omanyi mwaka akaseera buli muntu yali anoonya kinteeka wansi. Okitegedde? Kati ne bakozesa maama w'abaana oba naye kennyini kubanga ne muntu. Okitegedde? Yes. Kubanga tekyali ku butalabirira baana bokka bantekako sebe emisango mingi. Defilement. Bantekako defilement ne bantekako child simanya bike. Ne bantekako domestic violence. Okitegedde? Yona misango gikutwaza bizira. Nagisangayo. Nagenda ku police nengisangayo.
kino ekyabutalabira abaana ne development ekyagira naye nasanga emisango miyitirivu gye bakugudde osaaga n'osaaga ggwe baali bamaliridde era singa byali bituufu singa era bansiba mu kkaawo naye tekyasoboka kubanga tebyali bituufu. So abaana nze ndi musajja nali mbalabirira mwaka kaseera kale we byatuukawo ekituufu kiri nti nafunamukko omutima omubi mwaka akaseera wanyiigamukko naawe nanyiigamu nenzirako ebbali omanyi kati bw'otaddako bbali omuntu tamanya makulu go kati omuntu oba obadde omulabirira jukira bayogera bingi nnyo omukazi abadde asimanya asula muka oba bagamba kaki bakasaluuni oba kafamasi okitegedde engamba yinga atere nti mbadde musasula omukazi abadde akola kino abaana simanya bagira bubi jukira bakwata n'abaana bo ne babawa engoye embi ezisingayo okubeera embi okitegedde bakunafuye engamba wano omuntu omugezi you don't prove bwe oba omanyi obadde okola ekintu you don't prove you wait for the right time. Ize nali nakusindikirako kko abaana baali basoma baali bajjanjabwa baali balya okitegedde era nga n'omukazi akasente nkasindika ligadire sinti twali twafuna obutakana anti nze njagala nnyo abaana bange sijja kulimba kale generally ng'abenvuma bonna njagala abaana nze njagala abaana sijja kulimba abaana gye baali basomera babajjeeyo okitegedde mu ddwaliro gye baali babatwala tebakyabatwala kati ng'omuntu ate noise yali mungi by then ng'omuntu gwe ne bonaavaayo oyogere nti bannange mbadde nkikola no one will accept. Banji bavuddeyo ne balyoka bagamba nti Professor Ssekajja yabadde tasaanye kuvaayo simanya akuba nti nate akola interview nenze ndowooza nti tewali musango gwe yakoze kubanga erinnya lye libadde munnanga ate bagenda mu maaso n'okuba nti balyonoona ndooza kwe kuvaayo abeere ng'abaako byatereza. Kale bwe bityo nate webiri bwe tweyongerayo mutwegatteko tubeere ng'ate munnange twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Makona yoyo gw'oli mu kuba nti nate olaba mu katambi awo munnange yoyo sibijingirire bituufu yoyo Makona twebaze Mukama Katonda olw'obulamu bwe. Kaakati nno bosi we twogera ku Kim Karisa yayitiddeko mu ddwaliro lya Case Clinic n'abeera ng'ate munnange amulaba wabula nti Makona mbu yakitegedde nti banne be yali nabo nti baafa kaakati ekyo akikyamukosaamuko okitegeera katubeere nga naye tumukuwa obujjanjabi bwadde bulungi talina enemeja issue kyendabyemu nti banne abamugendako kati bw'atandise okitegeera kimuyisawo bine tugenda mufunira bakansala bamubudde balabe nti naye feeza giyita afiirwa abantu baffe abo ne Makona akyali mu ddwaliro nga bwe tumujjanjaba tugezaako okulaba nti abantu baffe tubabudaabuda nga tukozesa bakansalas ab'enjawulo tulabe nti abaana abo betulina kati badde engulu mu feeza eyo bagiyitemu kosi nyangu bano abaana badde mikwano gyabwe badde bakozi bannaabwe so si byangu. Kiriza tubeere ng'ate tukutwalako ewa Minisita Balamu mu biseera bye eby'eddembe. Mu biseera bye eby'eddembe munnange naye omuziki gumunyumira jjukira nti promota kaakati katumukuwe wano ng'ali ne Eddie Kenzo mukyala wa nedda omwami munsonyiwe omwami wa Minisita Nyamutoro. Ensi tekwemazaamu ensi tikwemazaamu olira akwana kazi kunyimbira mu muli gumunkankeyimbira ayimbu kujoka wuli ensi tekwemazaamu jamu zeseku ya mwanadamu kubalo muzimba chamu mulira chamu zendiwo kubeera naisi oyagala wakachas bano mulira chai omwana waliwo abantu ngabagala mwego
Kyebakoze Alex munnange boyfriend wa Shira Gashumba kibadde kikambwe. Ono avuddeyo n'abeera ng'ataleeta bwino agambye nti Alex mbubuloka w'amamotoka nange kyebali mu kukola Shira Gashumba ne bbaawe kikambwe. Nze bwe nkugambanga nti your man is handsome, bwe nkugambanga nti your woman is beautiful, kiriza kiriza kubanze ndigoonya kati kiriza obagaana gayi washira Gashumba mulungi ebyaddala, the guy is handsome ebyaddala, naye ate tekijjaawo kiri nti za blocker. Simanyi oba ntegerekese. Yes mulungi nebimwogerwako byonna is coming from a rich family. Beba zimba Burj Khalifa ne bateekawo amasengere. Omanyi maama we bebateekanga mwaka akanda kesaawa musawa ya Queen. It is very okay. But the guy is a blocker. Ontegedde. Era mbadde wano nenjagala mbuuze Shira nti ebbanga lyomaze mu city, ebbanga lyomaze mu system y'abasajja, ebbanga lyomaze mu socialite, tosobola kwawula blocker na nannyini kibanda kya motoka. Ebyo ebintu bibiri tosobola byawula. Tosobola kwawula director ku mufumbi wa buugi. Tosobola kwawula headmaster ku askari. Onkoze bubi nnyo Shira Gashumba, onkoze bubi. Because oyina statement ezikuvaamu nga zikulaga nti oli mujinga. Oyagala kwenkana IQ yo teyina kwenkana n'abali baana. Obanku bebaawa batanyige bali be bazalira mbitooke. You cannot reason on the same pace. Waliwo statement zemba sikusubira mu Shira. Kati nga ffe product eza Albert Cook tosobola kundaba nga nvayo bragging about cars. Cars, really cars. Emotoka yange tegenda Makindye. Boss, enensi wazimbamu oluguudo olulwo lwotambulizaako emmotoka yo. Nzere emotoka yange teyita Busega tegenda era nayomba nnyo lwaki mugitutte e Makindye. Emmotoka z'abasajja. Abasajja bano baani? Ono omusajja alina product ayina eŋŋano ku Masaka Road. Mumumanyi? Ani amumanyi? Round about wawe Busega. Waliwo nannyini, waliwo factory eryawo. Zisiba mu Kimumbasa ne ziyita wa ne ziyite Nankulabye ne ziyite Katwe emmotoka ze. Leero gwe atamanyi kuwandiika na linnya lyo ogambe nti emmotoka eyo tegenda Makindye nga tegenda yeetya. Oyina kaki? What do you have? Ng'ovudde ku bino bye bakwayipinga era omwana akola. Omanyi NITM ekola biliyoni ya sente ewa gwe wali ogibazeeko. Yali akozeeko NITM gwe n'obala sente ze nga it is worth 1 billion. Lwaki mu overratinga ekintu lwaki mukireega nnyo ne mumezesa abawala obw'ebintu nti yo wa kitalo nnyo yasinga okutegeera era asobola n'okugobesa omuntu ku mulimu. Omuwala oyo I don't know the name. Nawulidde bamuyita oba yaani Namulondo ono Evelyn Namulondo ono alina pini wano. Wankoledde ekintu kyenjagala nti omuntu wajja n'akwereegamu naawe musitamire omwereegemu omuwunyirire akwesonyiwe. Yes, because Shira ina statement ziyakoze nga zikola oba zaagala views na likes. Omanyi let her day me nyinza omugobesa ku mulimu ogwa kitaawo. That is my question. Eyo radio gyoyagala omugobesaako I don't know which name omwana bukiripu wembulabe emizinda ogiba gya radio ne simanyi radio ki, but it is okay as long as she's earning a living. Okay, it is very okay. Eyo radio gyoyagala gyewagambye gy'omugobesaako ya kitaawo. Amaanyi ago gajjawo agagamba nti osobola okugobesa omuntu ku mulimu lwakuba akwogeddeko. Ye yayogedde lisiti ye. Nange bye yayogedde abamu mbamanyi abasajja. Kuliko baba Nigeria, baba Singapore, aba Singa, aba Cameroon, bonna variety combined. It is okay. But you cannot come out n'ogamba osobola okugobesa omuntu. Ekiwala kyaze ne kimustamira, ne kimuwunyirira, ajja kukyesonyiwa. Kuba ye yabadde alowooza nti olwo lumanyo lwabwe olwo lwe bagenda bajooga abantu nti omuwala ajja sirika. Era totulangako mu Range Rover yagituddemu. Oba mwaka ki, it was a Range Rover.
effujjo mulekerawo eryo jogo lya mwelyo mweka abayino vuga mpenkoni mweka abayino mweka abayina okuba ne sente. It is only you abayino okuvimba. It is only you people abayina okulega olukuba. Boss, enkuba tujja kuzireega nozikutula tuzikutuleyo. Oba mutemanywe bakutula nkuba tujja balaga. Obwo obutabo bwe musoma twabukuulamu empapula ezimu temuzirina. Golozo kyaweza 32 naye kituufu inako empapula 28. The rest we have. Kati abadde amanyi wanajja n'ajinga omuwala era ajja kutya asirike. Kati twafunye ne bwino. Yo guys are broker. Ompulidde mbuizi into construction real estate ebyo bibozibozi ebyo oli kasito omulyanga awuza omanyi my guys into real estate ababuloka real estate nga tamanyi nakasawo ka cement we kagula oyo amanyi we basimu omusingi oyo real estate wa atunda ki abiguza ki oli mu real estate ngobera buloka motoka oya atusiriwaza. Oh, you see my guy drives a car model we don't want model boss omuntu yenna gwe kasito omulaba ng'akyusa motoka talina motoka yankalakalira gy'alina ne weziba abiri nga zize nga ziparkinze mu lujja. It is okay. Naye leero ovuga ndala oyagala kulega lukuba you a broker. Mu luzungu oba broker. Your guy is a broker. Ompulidde kyakulala shira nyina statement zeba sikusuubiramu mu bintu byonna byolabye ebyobugaga n'ogamba you see my car how much is your car? Dala we baba tugamba nti okola sente ezo nga bwozikola you can make a billion of money in one night. No yogera kamotoka ka milioni 10 mo you make a lot of noise. Omanyi gayi wange motoka jen eyiye obeza mukamawe temuddamu tujingiwaza wano. Totulanga ko mu Range Rover go wenna product yesite mukulide mu sente nga nawo okiraba nti okutula mu Range Rover oba omazeeyo ensi ezo statement temuddamu zikola zibalabisa. Eyo nga tuvuddeyo ensonga za Benita tezinnagwa kaakati generation yavuddeyo n'atabukira gavumenti ya NRM n'alyoka abagamba nti lwaki basirise ng'ate munange obulamu bwa Benita abuli mu matigga n'omulimu gwe nga ssaawa yonna aguyinza okuba nti n'ate munange agumugibwako. Kaakati nno generation olaba nti no bulijjo ayogera mpolampola. Ku luno atabuse kyatayogedde nga tekiriyo. NRM government ne parliament ye Uganda simanyi oba ebitambula ku mwana ono Benita mubiraba nga musirise busirisi muga nti wali kye musobola kukola. Embassy muli kuki obulambo omwana ono buli matiga bwe bati bwe bata abantu nga tuli wano tusirise tuwoza bya social media guno si muzannyo. Abaana bali mu comment section ya company yono omwana bawandikako nti omwana ono yatta abantu musirise mulinga atabiraba munsonyiwe sikanga bulangako ddoboozi but this is too much. Muli ku media buli ekitambula mu kiraba abafulumiza obwerere mubalaba abavuma mubalaba baba taginga ne mubalaba ne basibibwa musirise. Benita bamale kumutta. Benita abawarabu bamale kumusiba. Omuwarabu nanyini company ku ssaawa eno akulaga nti business ye tajja kugifiirwa since abantu bali mu comment section bateeka muntu omwana ono yatta abantu naye alina omuntu gwe yatta. Embassy ensirise abandivudde ne bakuba n'olukungana ne savinga bulamu bw'omwana ono. Musirise omwana ono talina gwe yavuma ya supporting a government ku ssaawa eno Kigera alowooza nti Benita yamulemesezza entebe musirise. This is very sad, really sad. Muveeyo mulage eggwanga Uganda nti gye muli. Parliament etulanga n'ebintu bye muli mu kwogerako ku parliament bitono nnyo ku ssaawa eno ebigasa eggwanga. Ono omwana obulamu bwe buli mu matiga. Come out and say something. Tweet. Post her. Embassy muveyo. Mwe ina bakadama be batugane musigala musirise. Ku ssaawa eno lwaki munavayo kwogera ku Benita. Ku
sawe nolwacho mwana temunnamukwata nembako gye muteeka n'abeera safe mulinze ki amale kwetta bamale mukasuka ku kizimba gwe muve mtuka nti Benita balabika abakampani be bamuse. Stop it! Stop! Tuli kwa NUP abana bakubye omulanga musirise mukola ki mulimo gwa mweki. What is your job? Abana bafate mutegedde ono Benita inerinya mumutegedde tewana atamanyi mwana ono mu Uganda. Nsonyu, I feel so emotional. Kuba simanyi kusawa eno kyayitamu. Aba bana ba NUP bayina emitima mibi. Bakyasobola okutuusako omwana ono ekyobulabe omwana oyo ne bamutta. Do something as soon as possible. Damn. Gosh. Deputy Speaker, Honorable Tayebwa, twetaaga ensonga ya Benita ngeyogerwako ku grounds z'omu parliament. Lwaki ntaaginze gwe tuludde naawe? Ono speaker both yakajja oboli awe bingi akyabikwasaganya. Naye gwe tuludde naawe otestinzeko ku propaganda wa social media, otestinzeko ku blackmail, otestinzeko ku bintu media byesobola okukola. Kusawe n'omusirisi. Mwimuche mulujjeyo. Mugamba nsonga yogo mwana. Benita bwashesho mukasheshe ahakajire kintu kyone kyamuhikaho. Nimuzakuba mwakola ku by'abanya Uganda. Muveyo mu discussing ensonga yono mwana. Obulamu bwono mwana buli matiga. Parliament ye Uganda, Speaker, Deputy Speaker. Guno omulimo gugwo nze nsabye okugukwasa ggwe ensonga n'enzikuwa. Omanyi media bwezanya ogimanyi kubanga ekuzanyanga wano ne tujja ne tuyimirirawo. It is time for you to stand with Benita. It is time for you to come out and say something about Benita's case. It is time for you to find safety for this young girl. Sabusiru bwanjoka nakabugojja kuli Musaaga oba bw'otaalime bakulime. Atalina maanyi tagwa ddalu. Ate gw'oyagala yafuga naye oli mukulwanira kalimu ka Muwarabu nga ne bw'olikolako emyaka n'emyaka tolifuna butuuze. Bino bye bwasinisa temuli. Essaawa zino oseka amagye mu lukufu olinga embuzi ennume eri ku mulunduggo naye nga wamaze okweyiwa amanda mu mbugo. Kasa wavudde n'otulaga nti akalimu kali ku lusuubo nga naawe okimanya ensolo ku kizigo kweri. Bino bye mwasasa temuli. Ate nga buli omu agume buli omu ajja kufuna. Tugenda kubava kumunga abalya muwogo. Twabagamba akaba kaseera. Temwerabira wano tetulina kye tufiirwa. Bino bye muwoza mbu simanya ne bwe munaamukola kyata kijjaako Museveni. Bano abatumbaavu bano abawumba tuutu bye balemezaako Museveni. Kwabo tunajja bano abatumbaavu n'abawumba tuutu Museveni asobola n'okugenda enkya. Nakabugo bino bye wasinisa temuli. Kuba naawe okimanya ensolo ku kizigo kweri. Wano twabagamba buli omu ajja kukiwulira ate Uganda ffenna tujja kugifundamu. Bw'obanga ofunye ekyokulya webikire na munda toswankula kwa ffenna abamu kituyisa bubi. Gwe nawe watwala obudde n'otandika okujejemba ng'ojejembera mu bulamu bw'abana Uganda. Nga naawe gy'oli okekyalusi olinga nkoko ya mutamiivu. Kuba naawe ofuna mmere ya leero. Ate nga nnyongera okubajjukiza. Wano ffe tuli ba nationality platform. This is what we call people power. Tuli ba people power. Wano tugenda kusiga enjiri y'obukyayi kwa kyokka kye tusobola okukola. Ate nga buli omu ajja kufuna. Temwesindika. Buli omu abe mugumu, buli omu abeere waali ajja kufuna. Twabagamba ffenna tujja kugifundamu. Mbw ate simanya Museveni tajja kufuga. Twagala kujjawo bawumba tuutu mmwe abalemezaako Museveni. Mulabe oba gye taagende. Nakabugo ojja kuli Musaaga. Bw'otaalime bakulime. Gano kakyali mabaga. Bino bye wasesa temuli. Bino bye wasesa temuli. Kuba we tukwagala. Ffe twabagamba tetulina kye tufiirwa. Ate kasita tuwole ebbanja tumakinga sure nti tugenda ddi kuddiza. Nakabugo ojja kuli Musaaga. Era bw'otaalime bajja kulima.
Ebya Love Mercy munnange tebinnagwa anti ku mutimbagano bali mu kugamba nti abalongo si babe mbwa ina mwana omwo okitegeera mbwa abaana si balongo ate abalala bali mu kuvaayo bali mu kuleeta bujulizi bagamba nti mufere simanya ebyo ebyabasawo bya bufere abalala bali mu kugamba nti ennyumba gye yeewaanisa ku mutimbagano si ye bannange bingi ebikyayogerwa ku Love Mercy katubeere nga tukwaluwira iti abeeko kyayogera bannaye nawulidde Love Mercy agamba agenda keera kukwata simanya muntu ali mu kuwa information. Love Mercy, you know the truth. Nze nawo ntamye okulimba. Mujjukire Love Mercy nga abagamba ali lubuto lwa mwana yagenze mu sikaani agenda zaala kasukaali. All over sudden n'atugamba Naalongo. Ng'amala dda okukola sikaani. Kyagamba ali we yakola sikaani omulongo muti yasooka mulaba. Abaana ba Love Mercy si balongo. Abaana ba Love Mercy si balongo. Yazaala omwana omuyika. What? Ekira talina general yenna nze namunoonyerezaako obudde ne ng'abambi. Naye banaye mmwe bantu mu abaagala okukakasa abantu mu ababategeerera buli awulira ng'akyali zolo ng'akyali mawube ng'akyayagala okuwaayo ssente muleka aweeyo ssente. Love Mercy mupangisa. Teri musajja yali amuzimbidde ku nnyumba mupangisa. Mupangisa teri musajja yali amuzimbidde ku nnyumba. N'ebintu ebimu mubiveeko banaye. If a person is choosing a life, why does it bother you if gwe takubba? Bamawube bababba nze ndi tiimu Love Mercy by the way. Tugenda n'obwo obulamu bw'otulaga oba oli Naalongo oba wazimba. Leave people to be. Omugezi tebajja mubba ate era naye Katonda ajja muwaabo baasobola okubba era taimu wenaako wangalekera Naalongo. Those babies are not twins though. Abaana si balongo. Ab'ekika ky'endiga ndowooza mmwe ababa batubuulira oba abantu bano basonyiyiwe oba nedda. Jjukira nti bano beebatta. Beebatta ow'ekika ky'endiga. Mumutegeerera ddala bulungi bosa munnange baamutta. Kaakati bano bavuddeyo ne babeera nga ate munnange basaba ekisonyiwo bagamba nti basaba babeere nga basonyiyibwa era bano munnange babadde balina mu kwegayirira Namwandu abeere nti naate abasonyiwa. Ekibuuzo ne kiba nti basonyiyibwe oba nedda. Asabye bagawe ekibonerezo ekisembayo ddala ekyokufa Kalabba. Era nasoma ebisinga asomye Writer Guidelines namba 18 okutandikira ku A namba esooka n'agenda mu maaso nenebba kawairo bba nako nakasoma mu maaso eyo mufunze nakomekereza Ugo mnamuzi saba koti ya kisa uwe usimo busama sana etusonyi mwe musovike twakola nabo betwakola ko bulumba ensobizi bamu era ensobizi kolebwa bantu ono gwe mulaba akwatiddwa mu ddwaliro ekkulu erya Masaka Hospital nga abba amasimu ag'abajjanjabi mu ddwaliro era essaawa zino aleeteddwa ku poliisi e Masaka alina ekibinja bwe babba naddala mu budde obw'omumakya essaawa 11 bajja mu ddwaliro. Jjukira essaawa ezo bakiriina baba bazze okuyonja abo abantu abambi babatandise okwebaka ku tulo nga babafulumyamu oli kati mu mbeera eyo. Jjukira oli aba yasoze essimu ye ku muliro kati omukulu olwo n'akabinja ke beeyambisa omukisa ogwo mu ssaawa 11 awo watugambira naddala wagenzeko mu ddwaliro naddala maternity ward omwo batuuka essaawa ezo nga bazze okulongoosa bagamba bannange abajjanjabi mufulume kati mu mbeera eyo waddewo kyagiza essimu yo kati bo bakoleraawo ne kati akwatiddwa security y'eddwaliro ekkulu e Masaka. Oyo gwe mulaba oyo mukulu sebo mula mu kamera sebo ese kulaba ndi gwe
otigomya abalwadde leka kuza kukwata omuliisho n'okwata muki teekako emikono aho goti oyo mubbi teekaho kye kurungi babba amasimu mu ddwaliro kano kimubba wavudde luddawa wavuddewa gwani bakuyitaani olina ki bwetyo ettambula badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba